ensonga z'omukulu ABITEX kyagenda maaso olunaku olwajjo yasobodde okuba ati yasindikiddwa side zeruzira okomawo January nga 10 asobole okuba ate nga misango gyasobodde okuba ate nga gyamogoddwako. omukulu wa ABITEX musinguuzi ye munnaffe akulira promotion gye bayita ABITEX promotion be bategeka ekivulo ekyali ku Freedom City nga 31 enteekateeka eyaliwo abantu baafiira mu kivulo ekyo olw'ensonga nti ku ssaawa 6 nga tuyingira omwaka gwa 2023 waliwo abaakoma mu 2022 olw'ensonga nti MC yali ku stage yategeeza nti abawagizi abaagala okulaba ku fireworks ebiriroliro bafulume awo nno ka speed ak'enjawulo abaali omwali abaana abato abakoona abalala abaana ne basobola okuba ate nga balugenderamu abantu 10 be basobola okuba ate nga poliisi betegeeza nti be baakafa. ABITEX yaguliddwako emisango 9 egyeguusa ku bulagajjavu era nayo ategeezebwa nti agenda kuba ate nga akomawo nga 10. omukulu wa ABITEX yasobodde okuba ate nga ayogeko ne bannamawulire nga tannatwalibwa luzira. Yeewuunyizza nnyo ng'agamba nti bansibye naye obuzibuuze poliisi nasobola okuba ate nga agitegeeza ne baŋŋamba ngende mu maaso okuba ate nga ntegeka naye yeebuuza nanyini Freedom City ye nga ye tebamukwatako. ensonga zino ye ABITEX bwe yategeezeza. Yakubeera mu busibe naye nga kinewunyisa kiri kimu wadde accident yagudde n'olwokuba nti ate bakutte mu nze ng'ate emisango emituufu okulaba kwange ndaba givunaanyizibwa ku bakifo kubanga ABITEX omuvunaanyizibwa bwange kuba akusomesa abantu okulanga abayimbi binalanze bayimbe era omulimu gw'okusomesa abantu buli muyimbi yabadde ajja ku stage nga babuuka nga ne space weeri kuba tebabaddewo mbeera ekaana abantu kusanyuka olw'ensonga nti abantu babadde free tebabadde obuzibu bwonna. era fireworks si nze nazivunaanyizibwako okusaba olukusala fireworks newa we bagenda okuzikubira nawa we banayita abalabi we banayita okutigwa babaddewa baali mulimu gwa nanyini kifo okugula gate kuba sinze embeera n'ebisuubizo bya okitegedde. ABITEX bw'ategeeza nti nanyini kifo yali alina zikufulu zonna ebisumuluzo ebiggulawo ate nga ye Freedom City yali takuba fireworks wabula Freedom City nga yo management ebakuba fireworks wabula abantu bava mu kifo ABITEX yali ategese ne bagenda eri kati awe bafiira mu nsonga eyo. ABITEX yeebuuza lwaki ye nanyini Freedom City tebamukwatako. ensonga wulira abawagizi baffe essaawa 6 bezaatuuse ngera management ya Freedom City beleeteeseteese nti fireworks kubanga Freedom City nzigale balina kufuluma mu parking bazirabe bamule badde munda kakati obwo okuvunaanyizibwa ba Freedom City era neewuunya lwaki yo Freedom City tebana kuyita bakungu baayo. ye mukulu wa ABITEX bamututte luzira. looya w'omukulu ABITEX omukulu Elias Lukwago yategeezezza nti ensonga ziri bwe zitiwulira ye bwagamba. bubi nnyo nti basazeewo muleeta kimpupumpuku mu kooti nga tetumanyi twabadde ne KMP tanuyi ku makya natugamba nti tebagenda muleeta mu kooti bajja muleeta nkya era nitumugamba naye bwe mwekyusa ne musalawo muleeta kati mutubuulire naye tebatukubidde essimu bamuleese supiidi afunye akadde ku last minute n'afunayo omukisa ogukuba akasimu nga ffenna tuli wano ne tudduka emisinde ntuuse wano nsanze kooti bamaze omusomera omusango ne tusaba at least tutandika okusaba bbeeyi mulamuzi n'agamba nga 10 nkanze kumusaba wakiba mukomyewo enkya tusobole okusaba bbeeyi baganye ate ng'alina obuzibu bw'obulamu ng'alina medication ye gy'alina okufuna naye mulamuzi ye mu kulowooza okukwe asazeewo nti paka nga 10 bajja okufuna bbeeyi. okitegedde looya wa ABITEX promotion omukulu era ayogedde ku nsonga nti lwaki nanyini kifo ye talabikirwako kube bakwatiddwa. Ekitunyize kubanga ekisookera ddala nti emisango gye bamuguddeko egyo giri 10 gyonna gyekuusa ku bantu abaafu nga bamugamba nti ye yasiba kufulu ebifo ebirala enzigi endala emiryango emirala mbu yagiteekako kufu n'alekawo omulyango gumu ng'ate ebyo byakolebwa nnyini kifo. ono si ye nnyini kifo era kitwebuuza lwaki nnyini kifo ye talinnye mu kaguli tannalinnyako ku poliisi talinnye mu kaguli bali ku muntu omu ye gwe batulugunya gwe bakuluusanya kikwewuunyisa lwaki ye lwaki babikirira nnyo nnyini kifo ne baleka ne batandika okutulugunya ABITEX.
okitegedde ensonga zezo no okuvaako ku nsonga za ABITEX yakwatiddwa era nga bajja mukomyawo nga 10 wiiki ejja. Omukulu abamu ku mikwano gya ABITEX abategesi b'ebivvulu ono bamuyita Jemba ono nabeera mutabani wa Kiweewa yayogedde ku nsonga yakubidde omulanga General Salim Sale asobola okuba ate ng'ayambako ABITEX mu nsonga zino kubanga era yali accident. Ekisiro okutonyamiza kwe kubeera nga abantu abalina obuvunaanyizibwa obutuufu ddala tebakwatiddwako ng'omuntu atalina buvunaanyizibwa bujjudde ku ekyo ate yaliwo emabega w'emitayimbe. Ku nsonga ya muganda waffe ABITEX byogeddwa muganda wange Jemba era sisobola kubyongerako wabula essaawa zino nze nkuba omulanga eri Uganda government okusingira ddala Genosale kubira omulanga ku nsonga eno yabaddewo kubanga buli kitundirwamu kyonna kiraga nti ABITEX talina musango era n'ategeeza eggwanga asabye ababuuziza baliwo abalala abakwate. Poliisi netugamba nti erinayo 2 beyakakwata erina n'abalala beeri mu kunoonyereza eryoka ekole fayiro yayo ejjula olunaku lwaleero era n'abasaba nti olunaku lwolwekya wabanga bamaze ebintu byabwe wabanga waliwo ddala ekivunaanya kirayantuwe bamutwale mu mbuga z'amateeka bamutwale mu kooti era tuli mu kusuubira tuli mu kulinda kulaba oba bakkiriza okumutwala mu kooti olunaku lwekya. Kyova olaba nsabye bapromota yonna gye muli tubeere nga tuli kwalaati ku mikutu gyaffe tubeere nga tuwuliziganya buli afuna information agiteekeyo bwe batugeza ne batugamba nti nno bamutwala wano ku luno tugenda genda ffenna tugenda gendera wamu tetugenda genda batono nga we tugenze ku CPS. Ye mukulu oyo nno mutabani wa Jayadi Kiweewa bamuyita Jemba. Obukulu Eddie Kenzo ayogedde ku nsonga za Freedom City agamba nti ABITEX talina musango olw'ensonga nti kaali kabenje olw'eyo embeera yabaddewo nenze ndaba munaye yabadde accident siraba nsonga kyesibya ABITEX oba okitegeera nti bw'otunuulira embeera yabaddewo it was an accident abantu benyigidde ku gate oba okitegeera so I don't know waki baba bamusiba. Accident is an accident. Fena twalumiddwa. Nze kennyini ng'omuntu naze nensanyusa abantu abo nempulira bulungi nnyo. Naye ate nabadde ntuuse gye nadde ngenda okuyimba sheyo kwe ne bampa amawulire ago. Ne kinkola bubi nnyo. Naye accident abantu anything can happen. Ne bwe mbeera nze olwali osobola okuwulira nti olwavudde ku kisaawe bode mukonyo be olwagudde anything can happen. So kibi nnyo really but I think that was an accident.